Okutandikira mu ssaza Kyaddondo poliisi eyiiriddwa ku kitebe eky'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggombolola y'e Lubaga okutangira embeera ey'akavuyo ku kitebe kino ebadde yolekedde okubalukawo. Omusasi waffe Sharifu Lukenge y'abirina. Poliisi okuyiibwa ku kitebe kino eky'akakiiko ak'ebyokulonda kivudde ku beyavuganya ku bifo ebyenjawulo ababadde batandise okwesala akajegere nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kabasibidde ebweru okuva ku ssaawa 12 ez'okumakya ne batuuka ssaawa 4 ng'akakiiko tekanatandika ddimu lya kusunsulwa. Abamu babadde batandise okuva mu mbeera ekiwaliriza ab'akakiiko ak'ebyokulonda okutumya poliisi neyiibwa mu kitundu kino. Eggombolola ey'e Lubaga gye twogerako mu kalulu akajja yeetaaga bakansala 42 bokka nga mwabo mwe muli aba special interest groups njogera ku baliko obulemu ababakadde ababavubuka n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kyokka abeegwanyiza ebifo eby'obwa kansala abakatuuka mu kitundu kino bakunukkiriza mu 500. Naye mu betwogeddeko nabo mwe muli abanyiivu ab'ekibiina kya National Unity Platform abanyimwa kaadi ez'ekibiina kino nga bano babadde tebaliiko nakaseka bagamba nti banyiivu nnyo olw'ekibiina okuba makadi ne baziwa abantu abatamanyiddwa mu bitundu. Erinnya eryange nze Nagaba Rwema. Obulumi obwange bwennyina babutabwebwa kadi nga nze mbeera ku kyalo, nze nsula ku kyalo. Abatuuze bonna badde basinkana nze ne baddira kadi ne bagiwa tasobola ku kyalo. Asula salama kuleekaana gy'alina eddwaliro. Nga nze Kansala Rwema Nagaba nzize okwesimbawo nzize kufuna kabonero naye nga ekibiina kyange nkyakyagala ky'NUP naye obulumi bwennyina kuba nze nali nsaanidde okubeera nga nze nkwata kadi yaffe ey'ekitundu EUP Kaboowa. Ate bo bannakibiina kya National Resistance Movement NRM betusanze mu kitundu kino nabo bagamba nti oludda oluvuganya gavumenti terulina kye lukoledde bantu naddala mu bitundu bino ebya Lubaga ng'ekibaleese kwe kutuukiriza ebigendererwa bya NRM ng'ekibiina ekiri mu buyinza. Amanya nze Ssentongo Charles nze ssentebe w'abavuzi ba takisi mu Lubaga nsazeewo okujja ku kansala LC3 olw'ensonga abantu bansabye mbatuuseko obuweereza mu Busega Kitaka Central B ne Central C mbatuuseko obuweereza kubanga mbadde mbukomya mbana aba takisi kati kambugaziyeeko ne ku kyalo kwemba kwenkulidde. Wakyaliwo ne bannakibiina kya NUP abakwasiddwa bendera nga bano bakyakukkulumira bannaabwe abazze okuvuganya ku bwannamunigina kubanga abeesimbyewo nga tebalina bibiina kwe bajjidde be basinga obungi ku kitebe kino eky'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggombolola ey'e Lubaga. Mu ssaza Kyaggwe okusunsulamu abaagala obwa kansala wamu n'obwa mmeeya mu munisipali ey'e Mukono okusinga kujjumbiddwa abo beetengereza abatajjidde mu bibiina. Omusasi waffe Prosi Nalugo y'abirina. Wano ku ofiisi z'ebyokulonda e Mukono okusunsula abeegwanyiza obwa mmeeya wa munisipali y'e Mukono sako bakansala olunaku olusooka lujjumbiddwa nga bangi balabika baagala kusunsulwa leero. Abasinze okujjumbira olunaku olusooka bebo abazenga ba independent nga bano okusinga ba kibiina ki National Unity Platform abatafuna mukisa gw'obwa kadi abagamba nti abalonzi baabwe babasabye beesimbewo nti kuba bo be bawadde kadi tebabategeera bulungi. Omuntu omu ye yakasunsulwa ku kifo ky'obwa mmeeya wa Mukono municipality nga ye Robert Peter Kabanda akwatidde ekibiina ki National Unity Platform bendera era nga yabadde mmeeya wa Mukono Central Division. Oluvannyuma lw'okusunsulwa Kabanda avumiridde abamu ku bakulembeze Mukono bagambye nti be bali emabega waabo abatafuna kaadi abazenga independent. Olukiiko olwo luli independent lwetongodde nga lukola omulimu gwalwo naye ffe nga bannabyabufuzi tulina bye tweyagaliza ng'abantu nga Kabanda neesimbyeyo ku bammeeya bw'ekibuga mu mbeera ey'obuntu n'abendowooza nti bakansala baali badde balungi naali badde enkola nabo naye ntegeddeko nti ate n'abantu abalala bavaayo okujja mu mbeera efaana bw'etyo naye ndowooza tebakansala bano babeera nnyo bammeeya ne chairman wa divisions mu mbeera bw'etyo abasigadde ku mitendera emirala ng'ababaka ba palamenti ndowooza ate bo tebakola na bakansala kati ffe abakola nabo oluusi tuba tulina okuyaayaana okutegeera nti ono ayinza okukola obulungi okusinga ku ono naye era byonna ebyo bibeera byampuna abo abatasobodde funa kadi nga bali mu kibiina tubazze omutima oba omwoyo. Mu ssaza Buddu nga bannabyabufuzi mu kibiina ekya National Unity Platform bakyemulugunya olw'obutaweebwa kadi okuvuganya ku bifo ebyenjawulo abakulembeze mu NUP mu disitulikiti y'e Bukomansimbi balabudde abatanneewandiisa nga naye baweereddwa tikiti za NUP nti bwe banaazuulibwa nga beefuulafuula zikyasobola okubaggyibwako. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior y'abirina. Mu nsisinkano y'abakwatidde NUP bendera okuli abo abamaze dda okusunsulwa ku mutendera gwa disitulikiti
n'abo abanaatera okusunsulwa nga bali ku mutendera gw'eggombolola ng'ensisinkano eyo ebadde wali ekawoko mu ggombolola y'e Butenga Bukomansimbi South abatandise okutambula ekibaliga be balabudde. Ssebufu Samuel Beka Registrar wa NUP owa Bukomansimbi South agambye nti waliwo bakkansala b'emiruka abatannasunsulwa abatandise dda okuva ku nnono z'ekibiina ng'abamu batambula ne ba independenti ate abalala babalabako n'ab'ebibiina ebirala abo n'abalabula nti basobola okkangavvulwa omuli n'okugibwako tiketi zaabwe singa tebeddako. Ye ayogerera NUP e Bukomansimbi Muhammad Musa Matovu Kigongo abikudde ekyama nti abakaayana nti bammiddwa tiketi za NUP ate abamu beewaako dda obujulizi nti ebibuuzo bye baababuuza mu vetting byali bikakali era byabalema nga n'abalala babadde bamanyiddwa ng'enneeyisa yaabwe tekwatagana na kibiina. Abo n'abategeeza nti beesimbewo bannayuganda babatunuulidde. Ssentebe wa NUP era ssentebe wa Kkunga ewa Bukomansimbi District omubaka Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo yagambye nti kino kikwekweto jju alina kkaadi ya NUP gwe bagenda okuwagira bonna nga naye nga Kayemba bw'atagifuna ku bwemupi wa kuwagira oyo agifunye ku Lwokuna luno nga 11 ab'amagombolola lwe bagenda okusunsulwa kakiiko k'ebyokulonda.